Omupoliisi asangiddwa nga afiiridde mu ntebe ye Constable Aston Masiyo ng'abadde akolera ku poliisi eri okumpi n'ekizimbe kya EM Plaza ku Kampala Road. Amaze weddakiika nga 4 emmoloka tejja ate era ezze nga talina mafuta neddeyo nemala okufuna amafuta sajja aluddewo amaze eddakiika 4 ali awo yafudde dda babakuta tebajja. Kigambibwa nti omusirikale ono atuuse ku mulimu ku ssaawa 1:30 ez'okumakya ng'azze akutte obucupa bubiri okuli ak'amazzi n'obutunda. Asangiddwa ng'afiiridde mu ntebe mw'abadde yakatuula. Abanene mu poliisi nga bakulembeddwa Musiraji Bakaleke n'amyuka omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui batuuseeko mu kifo kino nga bategeeza nga omusirikale waabwe bw'abadde n'obulwadde bw'entunnunsi. Kyokka abayise bemulugunyiza ku mmotoka gye batwaliddeko omulambo mu ddwaliro nga bagamba nti mu kifo ky'okukozesa kabanga lya poliisi bandikozesezza ambyulensi. Ali mu kombati omukozi wa gavumenti ne bamutwala batyo Kayihura akyuseemu ebyo ambyulensi zisobola okutuuka abantu ngaabo. Musajja wa poliisi mukulu batwala omuntu omubbi kasasiro balinga bawanika embuzi emmotoka ezisaanidde okutwala abantu ofisa wa gavumenti ate ne bamutwala ku kikabangali kino tebalina sente zigula ambulensi. Akulira poliisi awafiiridde omugenzi Detective Atule asanze bakama be batuuse dda ku poliisi eno nga bamubuuziza ddi lwe yakomye okulaba omugenzi. Do you leave when your colleague has not come? I saw when he was coming on the border. He came on the border. Then me, I left. Atwaliddwa ku poliisi ya CPS ayongera okunnyonnyola ku nfa y'omugenzi. Yakoze kiro. Yakoze kiro. Afuddewo omweta n'abakulu. Senga amusanzeewo Namuwandiike. Yandibadde alaba embeera ye. Mutiyaba Johnny yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV1.